Ngavugira omukinawa ngasomba ebinebyo baba baweeye mu kasooli babiguza abakazi awo kutaano mu mayanja. Abatuuze b'e Nakasozi Kalina baguddemu ekyekango bwe basanze omuvuzi wa bodaboda ng'attiddwa abazigu abatanategerekeka. Abantu abakedde ku makya okugenda okukola be bagudde ku mulambo gw'omuvubuka ono nga yakubiddwa ennyondo ku mutwe oluvannyuma ne bakulita ne pikipiki ye. Wesimu yamukubira awe twatandikira wa bodaboda abadde avuga bodaboda nga avugira ku byuma omutuma n'agenda n'afaatino wano ebyuma by'obuwunga byonna by'omumanyi mumanyi bumanya naye nga ye waawa we nabbingu asula nabbingu abakyala bonaona abadde bamanyi nayenzi engeri bwe yali kuyavaayo ku kyuma kyange badde simu kyamumanyiko nnyo bigenda wala naye ng'agikya ne ssaawa 11 yabaddewo otegerete okutuuka wano nti nze aba waliwo omwami yankubidde simu ye n'aŋŋamba mu matoovu bamusi. Oluvannyuma poliisi ezze n'eggyawo omulambo n'egutwala mu ggwanika e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Baba nga bavuga abantu begendereze nnyo bwe bava ku siteegi zaabwe at least bagamba abantu be baleseewo nti nina abantu bendwalira mbatwala mu kitundu gumu. Tubeera nga twegendereza kale ebimu ku bifo ebirabika nga bya bulabe omusaabaze singa abeera genti mutwale kugeza kati awantu nga wano oba oli abadde agenti yimirira n'okutikka abantu ababiri ekiro kya bulabe nnyo mu mbeera gye nzize ndaba ebbanga limaze mu mulimu. Ssegujja Ramadhan yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.